Erinyanze Mukasa Noah Serumaga, Chairman LC1, Komamboga Central Zone. Chairman LC1, Komamboga Central Zone. Central Zone. Chairman tusanze okulaba. Nange nsanyusa okubalaba. Si birungi ebiri mu kitundu kyo. Era si birungi okuva olunaku lw'eggulo lwonna lwe twafunye amawulire. Bintu tebinnatambula bulungi. Twafunye amawulire g'okubwatuka okw'amaanyi. Tulowooza nti yabadde bbomu. Yategeddwa mu kifo ekimu ekiriraanye zooni yange. Kakati ekituufu wabaddewo okubwatuka kwabadde kw'amaanyi. Nze nabadde eno mu zooni yange naye nawulidde. Kati ne ntandika okuteebereza oba mupiira gwa mmotoka oba kiki oba kiki, nagenze okuddamu okuwulira amawulire nga baŋŋamba nti waliwo ekintu ekibwatuse mu kifo ekyo ekiyitibwa Digida. Ekifo ekyo ekiyitibwa Digida waliwo amabaala mangi gawera ndowooza n'20 n'okusoba mu kifo kimu. Kati we wabadde ebbaala erimu yesaategedde linnya awabwatukidde ekintu ekyo kirabika nti yabadde bbomu. Nafubye okulaba nga ntuukawo era we natuuseewo nasanzeewo poliisi naye nga tennasiba kitundu ekyo. Ne ntunula nga ndi mu distance nga ebbaala emu yakubiddwa bubi nnyo nga waliwo n'abantu abaabaddewo nga balina omusaayi ku mibiri gyabwe, naye abamu baddusiddwa mu malwaliro. Naye nze gwe nalabyeko yabadde omuntu omu omuwala yafudde nga bamuddusa mu ddwaliro n'atatooka naye n'afa. Oyo gwe nalabyeko gwe nsobola okonfaminga nti oyo namulabyeko n'amaaso. Naye ng'ekyatulise kyabadde kinene, tugamba maasi yabadde nnene. Ne tutandika okuteebereza nti no obaolyawo twalumbiddwa. Ne tulowooza nti oba batujju oba abantu balina ebigendererwa ebyabwe. Kati tukyali awo. Naye poliisi we yazze n'esiba ekifo kyonna, tusuubira nti ejja kutuuka ku kituufu. Tetubadde na ntiisa yonna era ekifo kibadde peaceful okuva emabega. Era ndowooza abadigize ndowooza ne bakyettanira nga security ebadde etambula bulungi era nga tetufunamu nsasagge yonna efaanana bweti. Era tubadde tukola kiro na misana okulaba nga tewabeerawo buzibu bwonna. Ndowooza ebigambo bya president abantu tebabitwalanga bikulu. Naye nze analysis gye nkoze ne byendabye amabaala magule. Agawa amabaala mu Kampala magule. Ekyo oyinza kukirabira ku motoka ezitambuza bbiya. Buli lunaku zimutambuza zimutwalawa era baani abamunywa. N'olunaku olwaleero emmotoka ya bbiya ebaddewo we baasibye wennyini akaguwa. Emmotoka ya bbiya ezine ng'era egenda wa Digida. Emmotoka yennyini etikkulira awo mu kifo ekyo era ezze n'ekyukira ku kaguwa. Waliwo dipo. Waliwo dipo. Amabaala mangi gali awo. Era kino nkyogera nga ntya Katonda. Poliisi ezitwetoolodde wano tewali wa poliisi ayinza kugamba nti tamanyi kifo ekyo. Tewali nkiddamu nti tamanyi kifo ekyo, kubanga buli lunaku bakwata abantu ne babatwala mu kooti ne bavaayo ne baddamu n'enkeera nga babakwatidde mu bintu mu kifo ekyo kyennyini. Ekifo ekyo kyatuumibwa Digida ye mutemi wa mbizi. Era yatandika okutema embizi nga waliwo ebbaala nga ne lockdown tannaba kutandika. Era yatandika ng'era omuvubuka waatandika we yeeya. Digida mwana muto si muntu mukulu. Naye olw'okuba nti akola bulungi emirimu gye, embizi ye agifumba bulungi, agyokya bulungi, agisiika bulungi, kati n'afuna bakasitoma. Kati amabaala mangi ne gamanya nti wano waliwo wakola. Kati batandika okukolawo amabaala erudda n'erudda. Naye Digida talinawo bbaala neegi. Digida si bbaala. Era eryo erinnya si ye Digida, ye Kyagaba Patrick. Eryo erinnya Digida lya mulimu. Okay. Talinawo bbaala neegi, tatundawo yadde soda, tatundawo yadde mazzi, atema mbizi ye wali n'agyokya wali ku muliro n'agabula. Amabaala siga Digida. Amabaala siga Digida, talinawo yadde n'ebbaala neegi n'emu. Mwe communication ya president eno ku ground mwaba LC1 LC mwabakwasaganya mwaba reportingira omukulembeze kati wamanya amabaala eno magule. Kituufu feriiso lya president
naye eriiso lya president fe tuli ba wansi era tukola mu mitendera ofuna report netambula mu mitendera nga wegina okutambula fe tulowooza nti abantu ababeera president ku lusegere bamubuulira ekituufu naye tebamubuulira kituufu bamugamba nti amabaala maggale amabaala maggule bamugamba nti amabaala maggale naye amabaala maki maggule era ne bwokola ndowooza ne bwokola okunoonyereza ne bwoba onoonyerereza mu Uganda Breweries si etunda omwenge era ineeyo report osobola ogifuna osobola ofuna returns n'omanya nti batunze nnyo oba oli awo ne mu kiseera kya naye nga baguza baani kyekibuuzo tetwala mu maka g'abantu terina kapasite etwala mu buli maka era erina weetwala ate kirungi kamera zaffe ku nguudo kweziri emmotoka baziraba eza bbiya nga zitambula tugamba tulina obuzibu president wayogera abantu babikomyawo jukira naffe ba LC naffe kafyu atukwata kafyu ali exception okujjako men in uniform be balina okola enforcement naffe wezituuka saawemu era blast yagenza okuba nga nze ndi waka wange chairman w'ekyalo nga ndi waka wange ng'ebweru ndekeddeyo abasirikale bakole bulungi emirimu gyabwe naye ng'ebbaala wali ekuba era n'essaawa ezo ne bw'otunula ku kamera era emmotoka zaabadde zikyatambula bodaboda bulungi zirina amabaala gokka ne bodaboda zitambula jukira zo zikoma saa 11 right yes boda zikola bulungi kakati nze nga chairman atalina uniform atalina mundu atalina batuuni nange ngamba kandekere police kandekere amagye gakole omulimu gwaki kati police erina okuvaayo etunnyonnyole indeed in full detail lwaki ekifo ekyo kyabadde kikyali kiggule up to that time kuba yerina okutuwa report naffe ba president b'ebyalo owa police osi oba yenna yalina okumpa report nti chairman ebbaalayo lwaki nzigule mu kitundu kyo kubanga yabeera bweru ogwamwe mugukoze ffe tetulina kakwate konna nakutuwaayo kintu kyonna kubanga bano bantu baffe abantu bakola era bw'otunula mu kifo ekyo kikozesa abantu abasoba mu 2 ate bantu bakuki bakukyalo baana baki bakyalo kakati ffe tubagamba ne tukoma we tukoze eki ne tulipootinga buli kimu ku poliisi era ezooni eyo yakwata zooni yalina olukiiko olukwatagana ku security n'embeera ya covid n'embeera ya kafyu emyezi ng'ebiri emabega olukiiko olwo neggiso w'ekitundu yalulimu nga boogera ku nsonga ezo naye still ensonga zagenda mu maaso nina suspicion nti amabaala ago agamu g'abantu banene era president bw'anaaweereza ttiimu enoonyereza ogenda kusanga ekifo ekyo ng'amabaala g'abantu si ffe abawansi mabaala g'abantu banene ng'era bali mu bo bennyini yensonga lwaki ekifo ekyo kibadde kikola buli kaseera embizi kyakulya kati abagirya munaye toyinza bagaana nze bensaasira be baganda baffe abayisiraamu n'abadiventi kubanga bayitawo ng'omukka gwonna guli mu omukka gukwata ekifo kino omukka gukwata era ekyo era bulemu egendera ddala si koma ne wano namba kwasisa empisa n'obuntu bulamu tulina minisitule namba kubanga toyinza kulaba ekintu ng'ekyo babiraba era bayitawo kino ekitundu kiriko abantu abobuvunaanyizibwa era bw'okitunuulira kiriko abantu abobuvunaanyizibwa bangi naye ng'oggyeko LC tulina abantu abakulu abasobola okutuukira president abantu abatuukira president bamugamba bituufu biri eno wansi that is why ffe batusuuta aba LC wagwawo ekizibu LC bagisuuta munange mwe bamaanyi mwe muli ku ground naye ffe bantu bokka abali mu gavumenti abatasasulwa bwe baba bakuwadde sente bakuwa $1,000 omwezi ate nga bazikuwa ku nkomerero y'omwaka emitwalo 10 $1,000 omwezi nkiddamu ne basentebe bannange bagenda kukunjulira ne basentebe bannange bagenda kunjulira batuwa $1,000
omwezi bachairman basentebe fenna salale ki tetumanyi naye ku mwaka nga guweddeko gye mitwalo 12 jukira muli 11 ku kakiiko kakati ne wandibadde wa kukola olabe ng'ofiirawo naawe ogamba kakati nze ngenda kufa bufi amaka gange ngenda kugaleka omwaka 12 ekino kigende ku record president waba abadde takimanyi akiwulire okuva olwaleero era kiwulire by'okubyalo bafuna omutwalo gumu omwezi gyemitwalo 12 omwaka tuli abantu 11 ku kakiiko ne message njirina wano yakasembayo okujja mu mwezi ogwa omutwalo guba gwaki gweyataimu gwaki tetumanyi we bakibala naye nga tulina office okusomooza ko tulina ffenna basentebe gye bali tukola emirimu gy'amaanyi kubanga buli mulimu gwonna gavumenti gwetambuza sentebe w'okukyalo yalina okuguteekamu omukono yalina okutuuza abantu abagambe nti bannaye gavumenti ereese programu bweti kati nga bwereeta parish model basentebe tulina okukola okulaba nga parish model ekola ki etambula naye ffe ne mu planning up to now tebatuinvolvinganga basentebe naye nga parish model etambudde n'atera n'okutandika naye up to now tebatuinvolvinganga naye nga ate tulina okugibeererawo gavumenti kubanga ffe tumanyi buli muntu waali sente za Nabbanja wezajja twalina okutambula nju ku nju kuba byali biseera bya covid ne muwandiika ekitabo ne kijjula olina abantu 100 ku kyalo bakugambye twagalako abantu 200 kakati eyo tasika eba y'amaanyi erinnya lifa onowandiikaani onoolekaani kati ebintu bwe biti ate obawandiise abamu tebafunye kati ekyo kiddira gwani sentebe kati okusomoozebwa kw'amaanyi tetwebaka ekisimu erina okubeerako 24/7 olina okubeera ne data olina okubeera ne airtime olina okubeerako ne sente okucommunicating eyo kiri kitya yes kati nina platform ya ekyalo kyange kyonna nakiteeka ku platform ya WhatsApp mba nina okukeberayo ono agamba kiri mu koona tulina WhatsApp group ey'ekyalo eyo kituufu era buli kimu era nabino ebyabbomu twabadde byonna twogera bulungi nga twewa updates abatuuze bonna balina ku WhatsApp abatuuze abasinga obungi abali ku WhatsApp mbalina ku simu kuno wabaawo obuzibu ekiro chairman bannumbye yes era mbeera ku simu ekiro tevaako data switch tevaako nsobola okulaba nga ekyalo kikola kitambula bulungi kiki mwagala babayambe gavumenti yandibadde etuyamba buli awali LC wonna buli kyalo ne kibeerako office eya chairman ngeri functional nga basobola okufuna report buli we baba bagyetaagira naye ekyembi nti office z'abasentebe abasinga ziri mu maka gaabwe kakati amaka mazibu okuddukanya ng'ate mwe muli ne office yaki y'ekyalo ate n'ekirala gavumenti yandibadde ne database ku buli kyalo nga tetawaana ng'ekuba ku kyalo nga kuliko database nga n'ekisentebe nange bwe naavaako anaakomawo mukwasa bukwasa tezo computers ez'ekyalo kino kuliko buli kimu kuliko buli file gavumenti yandibadde tetawaana tebiriyo gavumenti buli weeyagala data ekomawo chairman genda ompandiikire abalema tulina batya bameka ku kyalo bwemala ekyabalema negamba nedda kakati twagala abantu bannamwandu ate noddayo era n'owandiika n'obanoonya kati tulakinga database so nti mwetaaga zi office ku bitundu eziri full function kati basentebe ngaffe abamu abasobola okwerekereza ku busente obutini bwe tufuna n'okola office n'ogisasula emitwalo 2 ebyo byonna obikola abantu babe okukitundu baleme kutuukira waka era nenkutwalako mu office yange eri well organized abantu batuuke bamanye nti neyo n'office yange eyaffe ffenna bafune emirembe office z'abasentebe ziri mu maka abasinga obungi era sentebe omusanga wakaawe mu ddiiro kati byebyo ebizibu bye tulina naye ng'ate tuli bantu b'amaanyi nnyo mu bitundu gavumenti egezezzaako
naye ffenna tulina omulimu gw'amaanyi ogw'okukola sensitization mu buli department, oba abasirikale oba abapoliisi oba aba LC, buli kibiina oba NGOs zonna zirina omulimu gw'amaanyi okukomawo ku ground okukola sensitization emala. Oba ekintu ky'obulamu kintu kizibu nnyo, kintu kizibu nnyo, kyetaaga ffenna nga tukwatira wamu. Ate obuzibu bwe tulina nti ebintu ebimu babiteekamu politics. Kati ensonga nejja nga ya covid, kirwadde kiri awo kibonyabonya abantu, ate olina abireetamu ebyobufuzi n'agamba nti pulezidenti yayogera bwati feno tatufaako ebintu bwe biti. Naye singa ffenna tukwata wamu ekintu nga bwe kizze, pulezidenti n'ayisa ekiragiro, ffenna ne tukikwata wamu nti kino kiragiro kya pulezidenti. Naye nze ekisinga okunnuma, pulezidenti kwe kugamba nti essaawa buli ensi eggalwewo ssaawa emu. Ogenda okuwulira ssaawa 5 ng'emmotoka ziyita ku luguudo ziringa eziva mu paaka. Naye gye ziyita waliyo traffic, omanyi traffic yekontrolinga ebidduka byonna. Naye gye ziyita waliyo traffic. Kakati ne weebuuza abo abatambula abasirikale, mmotoka z'abasirikale kiki? Boda zitambula. Kati kwe gamba ne president naye ebitongole ebikwasisa ebiteekesa amateeka mu nkola naye bimuyisaamu amaaso era byalina okukola ki? Okutandikirako. Feno basentebe bitumansukira bumansukizi. Kati ng'eyo bomu eyabaluse bitumansukira bumansukizi. Naye nga ffe tetulina kyakukola. Tujja kukwata mundu kugisika kuwa polisi kati kampatrolling ekyalo ndabe ebbaala ezikola ki? Ezikola. Naye ng'ebbaala kwe oba temubayambye? Twandibayambye obwetaavu bwe bwetaagisiza. Naye oluusi omuntu bw'atakulaga nti tomwetaaga oba bw'akulaga nti takwetaaga kiba kikuzibuwalira, kubanga ekyandibadde kiriwo nga poliisi eyasooka, simanyi oba mugijjukira, ng'abapoliisi bwe bajja okukola patrol ku kitundu basooka bakiyamaani, kiyamaani jangu tugende tukole ki? Tugende mu kyalo tutambule. Naye kati owulira bawulire twakutte eri, twakutte eno, twakutte eno, nga naawe tomanyi. Jjukira naawe ogumira kubo. Naye kati naawe kiyamaani toyinza kufuluma kugamba nti eka ngende ku poliisi nfune abasirikale. Ogendayo nga waliyo babiri. Ndowooza abakuumaddembe beetaaga okubangulwa ku nkola y'emirimu, kuba simanyi ensonga lwaki oba wa poliisi oba osobaani ayita mu kitundu nga kiyamaani tamanyi. Kisoboka bulungi era babikola bulijjo. Ogenda okuwulira yakoze operation naye nga kyamaani w'ekitundu nga talimanyina nakyamanyi. Kakati awo enkola y'emirimu simanyi oba ffe babi ababalemesa oba ate be batukola oba mubaguliza ku bebaagala okukwata. Kyandibadde nti bano baana bammwe bakukyala. Kyenkugambye nti enkola y'emirimu omanyi ne baba baana baffe nga waliwo omusango oguliwo ng'oli mukulembeze omulungi osooka n'omulaga omusango gwakoze. Olwo n'olyoka olaba engeri gy'onoomurescuinga ku bakulembeze abalungi abo abakulembeze abalabula ene waffe tebaliiyo. Yensonga lwaki ffe abaffe tubasanga ku poliisi. Wabadde okola ki ekiro essaawa bwe ziti, wabadde okola ki essaawa bwe ziti, nabadde munange ngenda bwe nti ne bwe nti ebintu bwe biti. Naye nga kyandibadde kituufu nti ne omanyi poliisi ebitongole ebikuumaddembe tebirina tugamba nti tujja gwe jangu aba kiyamaani jangu tugenda kutambulako leero naawe ne mutambula ne musanga gwe musanze omuntu mukkubo nti ovaawa. Olwo kiyamaani nga gw'obuuza omusango gw'okoze okumanyi kwe kutambula mu budde bwa kafyu nti ye munaaye ngumanyi munsonyiwe nti kale genda bakuterekeyo obaawo ekityo ebintu bwe biti. Naye poliisi tetwinvolovinze bulungi n'ebitongole ebikuumaddembe byonna. Tewali gwe tuyinza kuteeka mu lugalo nti notukunanyi. Ffenna tulina responsibility emu. Kyenkugambye nti twetaaga sensitization ku responsibilities. Naye nga tulina ebibiina ebikukwasisa empisa n'amateeka oba oli awo ebyo biyinza otusoloobako. Ebyo bisobola otusoloobako kuba birina kyonna kye kyetaagisa okutambula ekiro, okufefeta mu buli kifo nekikola. Kakati ebitongole ebyo byonna byekubemu ttooki
lwaki pulezidenti ayisa ekiragiro ebbaala ziggalwe ezimu ne zisigala nga zikola kati beekubemu ttooki luno oluguudo luyisa abanene bangi n'ekyalo kiriko abanene bangi eno bulemu si abakyama si abakentebe si abasentebe era saagala kyaffe ffenna wali gwe tunenya naye ebintu bino waliwo abantu abatabitegeera bw'oyogera ku kigambo kafyu generation ey'ebiseera bino temanyi na kafyu kye kitegeeza wesanganga n'abakuumaddembe tebamanyi kigambo kafyu kye kitegeeza kafyu omukulembeze bw'agamba nti bannaaye eggwanga ndisazeeko ssaawa emu saagala kulabayo atambula ebweru walina kubeerayo embwa abasirikale oba oliawo mpozi n'abasizi kakati abantu kafyu kyeki nakyo twetaaga okitegeera si kigambo bugambo nti kiri awo abantu bamanyi ebigambo bya luzungu total lockdown kafyu baba beetaaga okumanya nti ekigambo kafyu kitegeeza kino ate ebitongole ebikuumaddembe bye birina okukiteeka mu nkola kumusala gwa gavumenti kasiimo kiki gavumenti kale tusasula $12,000 omwaka kale tusasula $12,000 omwaka tugende kuliwensi oba gwomanyi naawe kinoonyerezeeko mbadde simanyi kati nkubuulire gavumenti esasula emitwalo 12 wandibanga owaayiza funayo ssentebe omulala mubuuzi funayo ssentebe omulala nakyo kigende kulikodibwe n'abanimbye kigende 12 eri ziyinza okuba zivaayo ndala 120,000 shillings onule kakati omuntu afuna ekintu bwekyo toyinza mutikka mwesasuleyo mumataka mwesasula mu mataka eyo ng'ozifunye ku muntu atategeera kyekitegeeza kuba n'okutunda ettaka teriteeka nti nina okufuna sente nga sente era abasentebe abamu akozesa munaaye lukujjukujju n'afunayo kyafu kuba bagamba nti mwe twabavaako twayinga ekyo ekiri mu tteeka kirina kubeera mu tteeka kati kyenfuna eno nga tekiri mu tteeka nze mba nkifunye ku lwange ate mwesasula abasajja abo fe twabavaako newetuweewo entono lwakuba nti ku bibanja era kwegamba kati fe ab'omu Kampala wano waakiriko ogamba nti munaaye fe ofunayo kubanga n'ebbaluwa zino ze tuwandiika fe twenoonyeza ebitabo kye baatuyambako kutuwa sitampu naye fe twenoonyeza inki fe twenoonyeza peni fe twenoonyeza buli mpapula mulina ebizibu bingi kyeya bingi naye kati tulinga basamaliya oba ekyalo tojja kirekeraawo kibe nga tekiriko bukulembeze obugaali bwomwe bwatuuka obugaali nakati akange enkalindo oba buligenda kuyita wano nga bugenda wakiso naye akange enkalindo